oba agenze anne namweyazikako nekuulako naye agenze. Ladies and gentlemen, tubaniriza ku Mugadi Properties. Mugadi Properties basangibwawa gwerinya ngova Gayaza Road oviiremu Kanyanya ku Gaazi obagambe ngenda Kitala. Leero tuli wano katugeze lino ddiiro lyo oba oli eyonge ddiire lyolina entebe zikaddiye. Leero nkuleetedde ekyetunzi oba kyogenda ogula obeere nga naawe ddiiro lishanana nga litemagana liringa erya minisita. Kakati ebintu byolaba wano byonna tulinawo entebe eno. Entebe eno ogiraba tekka. Osobola opanga kuno abantu abavudde mu kyalo bonna ne bajja ne bakukyalira. Entebe eno tekka era ne wootula wano terina kyekola. Entebe eno nga bw'ogiraba yokka wano eri mu mitwalo 75 gw'agyagala. Ate tusobola n'ogikutambuliza gwali mu Kampala. Ogirabye eriko ne buno babuyita bu baby omanye omuntu watuula akalera. Alabika mwana kano nako kalaba tekalina tekaliwe kagenda. Ne tubeera ne table eno. Ogirabye naye etundibwa ya mitwalo 20. Kana akamuliko njaka kuweerako nga ka bonus. Neno kapeti woba bitwala byonna. Naye obato bitwala byonna kapeti ya mitwalo 10 wano 2 ko kano nino kakuwa. Kati tubeerawo ne tip stand. Woba ojagala yokanga bw'okalaba wano bwe kali smart white ni kala ne design ene y'ekimuli ka mitwalo 35. Woba okagala kokana ko kakuwa. Kati woba byagala byonna gatamu mitwalo 75 35 mitwalo 2 oloza sente mmeka ne wane 10 eri akakapeti milioni namba mwe mitwalo ameka ana zekuwa. Naye woba obitwala ng'ogambye nti Amugadi bane munyambe siri bulungi kano tugenda kakugira mu 10 lino tulijjamu ne kino ekimuli n'osasula eno meza n'eno na kano bonna ye milioni namba mwe mitwalo ameka 3 banange ngamba oti eddiiro lyo terigenda kunyirira. Oli eyo taata oli eyo maama oli eyo muvubuka munnange jangu oteke mupiire entebe oba oyagala kwebaka oba oyagala kukola kigwe kyonna n'otulo tusobola okuntwalira wano. Okitegedde omanye entebe bwe banungi oweebaka bwebasiwa ogudde wuno oyinza n'obutagenda ku buliri. Ne bebi wona atuula wano osobola okwebaka wano nga bwe neebase bwe munyumyamu ne bebi ng'atadde wano omutwe bwe munyumiza Harriet how are you ogamba otoba naye sitaati ng'obadde ombuzeeko. Kale jangu otuwagire ku Mugadi Properties mbagambye oba ova mu Kampala tusangibwa gw'ogenda kuviiramu Kanyanya ku Gaazi obagambe nti ngenda Kitala kukoma mboga oba Kitala awali amafuta ge bayita koma mboga leke oil we tuli awo. Ate ne namba zaffe osobola okutukubirako ku 0758 43 12 njiddamu 0758 0758 43 12 eye namba eya Mugadi Properties jangu otuwagire ebintu bingi bye tulina era tugenda kuba wanga ebintu tulina TV tulina ebitanda tulina kateni tulina ekachicha yenna monitor computer dressing mirror byonna weebiri naye tugenda bawanga ku mpola. Kale olwaleero mbaze okubaleetera ebiri mu marketing wano wonna twetaaga emilioni namba mwe mitwalo ate naye ojja milioni namba mwe mitwalo 3 tubikuwa. Abali mu Kampala ne delivery tugikola jangu otuwagire kale ku Mugadi Properties tojja kwejjusa. Nange mbadde omusajjawo enjasa bigu pai.